ya exactly ngera okyekuumidde ku Projan Media TV ogwo omulimu gw'amaanyi gw'oliko nnyini ddala okubanga ate era okyekuumidde ku Projan Media TV wano wennyini wetukuleetera amawulire agakagwawo amawulire agakwatagana ku baserebu wano wennyini wetukuleetera interviews ezasalawo interviews zikabejja right now tumanyi nti ekibadde mu ggwanga kibadde kya Rema Namakula ne Kenzo Rema Namakula ne Eddie Kenzo Musuuza ekibaddewo kibadde nti badde baawukanyeemuuko awo naye nga ffe wano ku Projan Media TV okubanga ate twasala okubanga ate tukuleetera amawulire agakagwawo amawulire agaliko amawulire agabanga ate go gakutteyo agakutte banna Kampala ne banna Uganda bonna omumabiro ate olunaku olwaleero nga bwe nagambye nti saa zino ngenda kuba ate ndukuwo olwakatikati olwakagwawo essaawa zino eno omwami amanyikiddwa nga Apollo Mubutu Apollo Mubutu ono abadde asikaali w'ennyumba ey'esseguku eya Eddie Kenzo ne Rema ennyumba en'esseguku gy'abadde akolamu ng'obwasikaali ono omwami bamuyita Apollo Mubutu gw'olaba maaso awo omuwanvuwanvu omuddugavu ataddemu t-shirt ya yellow munda akutte ne batyuni oyo yennyini Apollo Mubutu yategeezezza nga ffe aba Projan Media TV yagambye nti yenze official gateman era twamukutte bulungi nnyo ng'ali maka g'aba Rema esseguku ng'agamba nti wano mazewo ebbanga lya myezi 15 ku lipooti ye bw'atyo bwe yagambye nti wano nze mazewo ebbanga lya myezi 15 kifaŋŋaanzija wano eno Rema Namakula ne bbaawe Eddie Kenzo Musuuza Tata Amal bambi babadde bampisa bulungi nnyo nga bw'okiwulira babadde bampeera ddala ekitiibwa nga tebaagala na muntu yenna kubanga ate anneemonkolerako oba nga ate anzalawa omwami ono yagambye nti babadde bakama bange balungi nnyo ebbanga lyonna lyembadde nabo lyembakoledde ery'emyezi 15 era babadde banjagala nnyo nga bambi bampa n'ennyumba ey'okusulamu ey'obwereere ng'ennyumba enyirira etemagana eringanga ggulu bye bigambo by'omwami oyo yagambye nti ennyumba baali bagimpa naye ng'ennyumba etemagananga ggulu mu gye baali bampa bambi okusulamu badde bampisa bulungi nnyo era mbadde sirina bakama bange balala nnyo okuggyako baneeno bano badde bampisiza ddala nga muganda waabwe. Honestly, Papa and Madam have already treated me like their own blood. Bambi balabika kigambibwa nti babadde bampisiza ddala nga omusaayi gwabwe oba ekintu kirogezaako kitegeera okuba nti nno nga babadde bamuyisiza ddala nga muganda waabwe. Ye report gye yakoze musajja si muganda naye nga bambi ye report gy'abadde agezazaako kukola yayongera otegeeza nti I'll get free medication from the families doctor on their own bill. Bannange yagezaako era okutegeeza nti abadde afuna obujjanjabi bwa bwereere abadde ebyokulya afuna bya bwereere nga kugambira ddala obulamu bumutambulira bulungi nnyo. He told me that I should stop having my meals from the gate but rather come and have my meals in the dining with entire family. Omanyi kyekitegeeza okuba nti abadde bambi afuna ebyokulya ku gate naye ate bakimugaanira bamugamba emmere otandika okulya nga naffe waneeno ku dining tuwagala obeere ng'olya naffe waneeno ku dining tetwagala ate obeere nga olya wekka. Bambi Rema Namakula ne gateman eno badde bamuyisa bulungi nnyo nga ate bw'okiwulira. Nyongera ate okutangazaamu nti osobola ku YouTube channel yaffe awo no subscribe ng'olaba akantu ka red tukyongera mu maaso n'emboozi yo n'omwami abadde gatekeeper ku nnyumba eno ey'esseguku. There's no single day Papa returned home nga talina kandeetedde okuva e Europe. Yayongera otegeeza nti omusajja ono abadde atera nnyo okubeera mu Europe abadde Kenzo abadde atera nnyo okubeera mu Europe naye nga bambi oba akumyeyo waka talina kantu kataleeta era bambi atuuka n'amugamba nti nno owange Apollo kano kanaakutuuka bwatyo badde bambi atera ng'omugamba owange Apollo kanaakutuuka bambi musajja atu nga bamuwa naye ng'era bambi yagana n'omuntu omulala yenna okumpita asikaali yali yagamba bampita erinnya lyange Apollo bonna abeere waka ng'era bampita Apollo tebampita asikaali
omwami ono abadde ayizibwa ddala nnyo mu nnyumba eno. Yakati twatuuse ku nsonga enkulu eno yennyini buli muntu gyayagala okuba nga ategeera essaawa zino eno yennyini ng'okyokumira ku project. Yagezezzaako okutangazaamu ku njawukana yaabwe. Yagambye ati uliriza bulungi nnyo tutemya saagala ate obeere nga oluzinga control right now kambere nga ate era nkugamba omwami yatugambye yatutegeezezza nti about their break up okwawukana kwabwe nti ono yafunye omusajja omulala. Ekintu ekyo kyo ngenda kyogerako kitini nnyo era essaawa zino kankyogereko ku ngeri gye nkimanyiiko. Omuntu ogwasookera ddala bwe nasooka obba miitinga tebambuuza nnyo binkwatako nange era kambabulire bitini nnyo. Rema Namakula abadde ng'ewaka nga musajja tatera bbaawo naye nga bambi atera okuba ng'alina omuntu gwe yalinga ayogera naye nnyo ku ssimu omwami nga taliiwo. Kale gwekyatwekumidde tugamba nti okola kyamaanyi right now ate gambeere ng'essaawa zino eno bafunire amawulire amalala. Tovaawo, just keep watching, subscribe on our YouTube channel and follow us on our Facebook page, Project Mira TV. Thank you.